ddi fe abanyampi abasalawo okujja emisota gyonna gye tulina mu Nuupu nga leero mbaleetedde ogumu ku misota. Many of you should look out when you're close to that person and watch out. Omukyala ono bamuyita Patricia Ssewungu kati obunyampi bugenda kujja. Banamwe mwatakinga bakomredi, banamwe mumanye emyaka bakomredi abo gye bamaze mu Nuupu mu mwaka gya. Listen and listen well. This is Louis Light. Oba struggle nagiyingidde oba nagiyingidde hours back. It really doesn't matter. Oba omazeemu emyaka lukununya, oba olimu ku bapioneers, oba olimu ku baagitandikawo, I don't give a fuck. Listen up. Omukyala ono bamuyita Patricia Ssewungu. Omukyala ono bamuyita Patricia Ssewungu. Mbadde ndabanga posts ze ez'enjawulo. Ngaliwo ebintu by'ajjayogera nga tebikontana na actions ze oba kifaananyi kya projectinga in the public. Y'omu ku ba trustees be bantu abanyumirwa ennyo okwekuba ebifaananyi n'omukulembeze waffe, be bantu abeenyigira ennyo mu nkola z'okubanja baganda baffe. Ba Patricia abo omukyala oyo Patricia Ssewungu. Naye jjo ayina posts ze bbiri ze yakoze ng'emu ku yo gye yasoose okukola yavuddeyo n'agideletinga. But before she deleted the post, many of us had screenshotted the first post. Era nga tusuubira nti ajja kumala yeekoone amala agenda agideleting. Gino gy'emisota gye mulina okuwatchinga out kubanga giri closest to us. Abantu abamu babateekawo nga decoys mu Nuupu kutusakamu mawulire na kutegeera inside information ne bagitambuza mu bifo eby'enjawulo. So these are some of the posts she made. I'm going to read you the first post. Ya postinze n'agamba, we want to see our king, Twagala Kabaka Waffe. Dear friends, the king is still undergoing treatment. Let's be patient to see him. No, we want our king. Ali mukwogera nga abantu wetuzze twogera. Ali muku narrating nga ono gamba nti Katikkiro yavuddeyo n'abagamba nti Kabaka ali muku undergoing a treatment. N'alaga ffe engeri gye tuddamu nti nedda ffe twagala Kabaka waffe. Nagamba the next day the king is presented to us mu bifaananyi biri bye bapostinze ng'ali mu Crocs. Abanne mugamba no, what does our king look like? Why does our king look like that? Nateka question mark. Nagamba, OMG, why do you post the king like that? Why is he wearing Crocs? That is we saying. Nagamba, oh no, our king. Working for Uganda is a full-time job. Ntitumenya. Awulida. Meaning she's in support of the Katikkiro and those behind the king's arrest, or the king's kidnapping, or whatever controversies that are on the net right now. These people are trying to make us believe that all is well with our king and whatever is going on. So, now going amaso nagamba, working for Ugandans is a very big job, or it's a full-time job. Nagamba, they can't allow you to relax for a minute. Anyways, Crocs are not sandals, but dear, many people can choose to wear Crocs for comfort, and honestly, although we love the king, I don't suppose it's okay for us to get kamanyiro of even choosing him what to wear. The last I knew, the king asima busimi, he's never questionable on anything. Meaning she's not a part of we that believe that the king is not okay. And it is not our business to even question where the king is at. Abantu abasinga betutunuulira era abaludde mu struggle tulina endowooza egamba nti bamanyi era bategeevu nti abantu ngono yandibadde ategeera ku byonna ebitambula ku mitimbagano baagala tukkakkanya na kujjawo ekyo nti Kabaka waffe tali bulungi. So she went ahead and deleted this post, eno post n'agideletinga n'agijjayo n'akola post endala nga post eno egamba nkoowola abeebule n'ebweya mujje n'ebipande mwambale gomesi amakanzu n'embugo mujje muyiseewo eddoboozi ery'omwanguka mutegeeze Obuganda and the leadership of your concerns. It's very important that you turn up in large numbers so that your voices can be heard. Talking on social media is very good, but also taking action will be important. Please carry a place card. Remember, the king was raised in the Great Britain, so it starts here. I know most of you prefer typing and expecting others to fight for you, but when muba chemwogerako ddala kiviira ddala kugumba, I will see you on Friday at Trafalgar
Trafalgar. I don't know how to pronounce that, but Trafalgar Square at the Uganda House. Tubalinze Omani, we can all talk until cows go home, but talking without action may not yield quick results. Nze, I prefer being part of the solution. Mwe kolemu omulimo this Friday 17th. We have no excuse not to turn up to you all. So these two posts are contradicting themselves. Alaganti, she's comfortable. She's okay with the information that was released about the king. She believes the king is well and will only first kusima to come out to the public to make a presence to his people. And he doesn't agree with those people that are making a lot of, butabanguko, asking for the king. Oh, we want the king. And when they give you pictures, you say, oh, you see Kabaka Waffe bikabulungi. So for her as a person, she was okay with the information given to her. And after a while, I think nakli kingo bongo wene bugamba anti eno gundi posti ejjamu yuwamanyo nagenda nagidiretinga nakole eno ng'akoola banne bebana ababukire etokose n'akoola banne abali wamu naye e UK bamwegatteko. So if she thought like that in the very beginning, change of mind yavudde wanga alagira ddala kwegamba ye abelievinga biki bye bamugamba ate suddenly atulaga nti yeye omu ku beenyigidde nnyo mu kubanja Kabaka era ali willing okukola kyonna, even taking action if need be. Jeji n'emisota egimu gye mulina okutunuulira nga mulya ddala abaana abawangalira e UK. You should watch out. I'm going to put these posts up there. Nyinza okuba ekigambo kino kati nga kine tetwakulira eyo baba kita batya Trafalgar. Trafalgar Square. I don't know. Many of you can pronounce it better than I do, but if you do, ngenda bastichingira wezo posts waneno mutegeere nti however good of a person they have been, emabega basobola okuchanginga at any time. Abalala batunoonyako manya, abalala batunoonyako views. I think she's not a part of okubuzibwawo kwa Kabaka nsonga ekwata ku bannayuganda bonna okutwaliza awamu. Bangi bagifudde political gye buvuddeko abakungu emmengo bazze bavumirira ekintu kino nga bagamba nti ab'ekibiina ki National Unity Platform bakitaddemu amaanyi okuvumaganya obwakabaka bwa Buganda. Naye nga jjukira nti abantu ababanja Kabaka tebaliiko nti nno ono Muganda, ono Munyankole, ono Mukiga, ate tebaliiko kibiina kya byabufuzi nti ono NUP, ono FDC oba ono wa NRM. Wabula abantu bonna abaagaliza Buganda ebirungi bagatta eddoboozi lyabwe nga bagamba nti Kabaka naye muntu eyeetaaga obwenkanya. Bw'abanga yabuzibwawo asaanya aweebwe eddembe lyadde mu nsi ye. Bangi bakikozesa okuvumaganya ekibiina kye NUP era bangi bafuddeyo nga bagamba nti ensonga ezo abe NUP mwe muzikumyemu omuliro olw'ensonga y'okuba nti mwenoonyeza ebyobufuzi ebyammwe, mwenoonyeza okukyayisa Obuganda. Kati waliwo abadde beekwese mu kibiina kya National Unity Platform nga batugamba nti bo badiehards ba NUP, naye bw'owulira bino nga batandise okukozesa ensonga zino nga bagamba nti bagenda kuvayo beekalakaase mu linnya lye NUP, nti abe NUP tugenda kutegeka okwekalakaasa nga tubanja Kabaka waffe. Ekifaananyi kye baagala okulaga nti NUP evuddeyo okubanja Kabaka. Katikkiro gye buvuddeko yagamba nti abamubanja Kabaka beenoonyeza byabwe kubanga bannabyabufuzi baagala okukozesa advantage ya Kabaka okuleeta obutabanguko mu ggwanga nti basiguukulule Mwami Museveni mu buyinza. Ababadde bakozesa advantage eno baagala okulaga ekifaananyi kyekimu nti ffe tuli be NUP era ffe tutegese okwekalakaasa okukubanja Kabaka. Okubanjibwa kwa Kabaka tekuliko munnakibiina kya byabufuzi yenna. Okubanjibwa kwa Kabaka mulanga gwa ggwanga lyonna kubanga Kabaka si munnabyabufuzi, naye ate Kabaka muntu ateekeddwa okubeera mu nsi ye ng'akulembera Abaganda, naye ate nga n'abamwagaliza ebirungi wadde batribunal nabo bagamba nti twagala Kabaka addizibwe eddembe lye era akomezebwewo mu ggwanga lye. Kabaka Waffe talabika bulungi. So for her as a person, she was okay with the information given to her. And after a while, I think nakli kingo bongo wene bugamba anti eno gundi posti ejjamu yuwamanyo nagenda nagidiretinga nakole eno ng'akoola banne bebana ababukire etokose n'akoola banne abali wamu naye e UK bamwegatteko. So if she thought like that
in the very beginning. Change of mind yavudde wanga alagira ddala kwegamba ye abelievinga biki bya bamugamba. Ate suddenly atulaga nti yeye omu ku beenyigidde nnyo mu kubanja Kabaka era ali willing okukola kyonna, even taking action.